Bobi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyemu okubanga tuzikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno. Amawulire mangi nnyo agatambula mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'olunaku olw'ejjo President waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'ayanika Honorable Mpuuga Nsamba, former leader of opposition mu Parliament mu kibiina kya National Unity Platform era ng'essaawa zino ye Commissioner. Bobi Wine yagambye nti yeenyigidde mu buli bw'enguzi era nga ssente z'omuwi w'omusolo ze yakunnumbeese nazo ziwererako ddala obukadde bw'ensimbi za Uganda 500. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu atutegeezezza nga we yasabye Honorable Mpuuga amubuulire ekituufu ekiriwo ku ebyo ebigambibwa kubanga amawulire okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu of course yategeezezza nga bw'abadde asanzeewo protest ku online oba ku mitimbagano egiraga nti Honorable Mpuuga yeenyigira mu buli bw'enguzi wakati w'ensimbi eziri mu 500 eza Uganda era nga kigambibwa mbu Speaker Anita Among ti yazimuwanga akasiimo k'okubeera nga leader of opposition mu Parliament ate nga kisookedde ku ye era nga kwe kigenda okukoma. Tekigenda kubanga kijja oluvannyuma lw'ebisanja byonna ebigenda okubanga biddawo wabula kyabadde ku Honorable Mpuuga Nsamba. Bino we byagwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu matu of course n'ayitirawo meeting nga bw'agenda okubanga atutegeeza mu kwogera kwa leero. Yategeezezza nga bwe yayita Honorable Mpuuga ne ttiimu y'abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform era nga amuyise amunnyonnyole ki ekituufu ekitambula ekiriwo ekituufu okusinziira ku ebyo byalaba ku mitimbagano egigenda mu maaso okubanga bimwogerwako oluvannyuma lw'okugambibwa nti yaweebwa ensimbi eziwererako ddala obukadde bw'ensimbi za Uganda 500. Ebyavudde mu meeting President Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nga Mpuuga bwe yakkirizza okubanga ensimbi zino zamuweebwa Speaker Anita Among ng'ennaku z'omwezi zaatatutegeezezzaako nga wabula atugambyeko nti meeting yatuula mwaka gwa 2021 nti era ekisanja kye kinaba kiweddeko kossa ye ne ba assistant banne bakufuna omusimbi ng'akasiimo wabula kino teyakitegeezaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nti yabadde aliko ekiwandiiko kye yafulumizza okusinziira ku ebyo byabadde alaba ku mitimbagano era okusinziira ne ku ebyo ebyatuukiddwako mu meeting. Yasabye Honorable Mpuuga alekulire ku kifo ky'obwa Commissioner bwa Parliament era nga embeera ekyaliwo ya muzinzi nnyo olw'ensonga nti Honorable Mpuuga Nsamba of course akyalumye eggumba akyagaanye okubanga resigninga ku bwa Commissioner nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde amuwandiikidde ebbaluwa okubanga amusaba okuresigninga oluvannyuma lw'okubanga yeenyigidde mu buli bw'enguzi ate nga kikontana n'amateeka okussa n'ennono ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira kubanga President yajjanga abagamba ababaka bonna ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform naddala aba opposition ab'enkyukakyuka yajjanga ababuulira nti abeewala okubanga balya ensimbi z'omuwi w'omusolo mu ngeri emu oba endala wabula ekyamaze enviiri ku mutwe kwe kukakasa bino nti Honorable Mpuuga yalidde obukadde 500 obw'omuwi w'omusolo nga y'ensonga lwaki yategeezezza nga mu bbaluwa we yatuwandiise n'apostingako ku mutimbagano ng'asaba Mpuuga Nsamba alekulire oluvannyuma ye kennyini ng'akozesa akamwako okukkiriza nti ekituufu kiri nti Speaker yamuwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 500 ng'akasiimo. Okusinziira ku kunoonyereza President Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yakoze ku nsonga eno kulagira ddala nti Honorable Mpuuga ye leader of opposition yekka asoose okubanga aweebwa akasiimo tekibangawo era tekigenda kubanga kigendera ddala mu maaso okubaawo wabula kye beebuuza
president nange omuntu wa wansi tubuuza nti bamuwadde za bukozi bwaki ng'abadde afuna emisaala egiwererako ddala ebiri mirambirira. Abadde afuna omusaala nga MP era abadde afuna omusaala nga leader of opposition ku myaka ebiri gy'amaze ku kisanja kino eky'obwa leader of opposition. Ekyo kye kibuuzo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazze yeebuuza, wabula okusinziira ku galiwo waliwo amawulire agatandise okutambula ku mutimbagano still nga galaga nti Honorable Mathias Mpuuga yabadde yakkiriza nti era resigninge ku kifo kino eky'obwa commissioner, naye okusinziira ku ludda lwe tuvuganya oluli mu buyinza bagezezzaako okuba nga bamuteekamu omusimbi omulala muyitirivu nnyo okulaba nga baleka ekintu kino kitambule mu maaso, okulaba nga ng'ekibiina kya National Unity Platform kyeyawulamu olw'ensonga nnyo era nga kibateetedde okusaasaanya ensimbi ez'enjawulo okulaba nga bagulirira ababaka bano abali ku ludda l'opposition, wabula nga buli lukya wavaayo ababaka abameruka ate nga baba abakambwe ennyo okusinziira ku abo ababeera baguliddwa gavumenti eri mu buyinza. President Robert Kyagulanyi Ssentamu era tuwadde ekyokulabirako nga Honorable Kagabo eyavaayo nakkiriza ensobi ye nti yalya ensimbi z'omuwi w'omusolo, era bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu atutegeezezza nga bwe yabategeeza ensimbi ezo bazizzeeyo eryo yazibawadde, era bw'atyo abataazizaayo President ategeezezza nti yabakwasa gavumenti y'abantu egenda obbanga ebakolako oluvannyuma lw'okubanga balya ssente ezandibadde zibayamba ate okuzimbamu amalwaliro nga kw'ossa n'okuteekamu amadagala ag'enjawulo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nga bw'agambye Honorable Mathias Mpuuga okubanga akwata ssente z'omuwi w'omusolo of course azizzeeyo eri abo abazimuwadde. Ekyokubiri yamutegeezezza nti alina okuba nga alekulira ku ky'obwa Commissioner of Parliament kubanga ekyo ekintu kye yakoze kya buwemu nnyo era nga kikontana n'amateeka nga kw'ossa n'ebiragiro ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. Option ey'okusatu gye yamuwadde kwe kwetondera Banayuganda olw'okwenyigira mu buli bw'enguzi obw'ensimbi empitirivu nnyo bwe zityo ezandibadde zikozesebwa nate okuzimbamu essomero ddamba oboolyawo abaana b'eggwanga ne basobola okuba nga basomera mu mbeera ennungi. President Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu ngeri emu yasazeewo n'ategeeza Bannayuganda nti singa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba avaayo n'akola ekintu eky'obuntu bulamu, n'akola ebyo byennyini bye yabadde amulagidde okubanga akola, oboolyawo waakuddizibwa buggya kubanga akyali Deputy President we mu buli ngeri yonna, era yasabye Bannayuganda singa akola ebyo ebyamusabiddwa okukola omuli okulizayininga ku ky'obwa Commissioner, okwetondera Bannayuganda nga kw'ossa n'okuzaayo ezo obukadde 5 ze baamuwadde, oboolyawo asabye abantu basobole okuba nga bamwaniriza buto bamulabenga omuntu omuggya. Kale ndowooza katufune okwogera kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezo zonna ze nkutegeezezzaako emabegako kaawo. Of course n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo tuyongereyo.